Kaakati eŋŋumi eri mu kutokota wano ku bbowa, omukono guli mu kuseka wakati w'abaana ababiri ab'obuwala. Buli omu tayagala munne amumanyiire. Ono omu agenze n'asena amazzi, ebidomola bye n'afuna bw'abipanga. Ne bafunamu obutakkaanya ng'omu ayiikiriza munne n'amusooka okusena. Kati ono kyakoze addidde ebidomola ono byasenye byonna byonna olw'okuba abadde amaze okubisena ng'ono tannaba kusena kiki kisooka. Ono byonna byonna n'abikwata n'abisamba byonna byonna amazzi ne gayiika, gonna ne gayiika. Wano ndowooza obusungu bumanyi bwe bawuva. Kati kino kye kimu ku nsonga ezirwanya abaana. Oli ayiye amazzi ga munne ng'ensonga emuyisa amazzi g'ono lwa nsonga amusoose okusena buno obudomola obubadde busembayo oli nga tannaba kusena. Katono n'amugamba nawe gano amazzi g'osenye togenda kugatuusa. Ono amazzi ga munne n'agasemba gonna n'agayiwa, gonna n'agayiwa. Baana ba buwala ate bonna bakyali baana bato, bali mu kwekuba. Ekinyumira ku bantu banene abaabalwana butabataasa, njagala nnyo nange n'ensanga omuntu ng'alwana nneme kumutaasa, beekube beemalemu akajanja, beemalemu akayirigombe konna konna, buli omu akalulu k'abalina ku munne kaggwemu. Basoga bano bolaba basoga era boogera lusoga. Abamanyi olusoga mutuyambe mutuvuunulire ebimu ku ebyo bitosobola kuwulira. Kubanga obedda beevuma gabeerangira mu lusoga, beevuma nga beevuma mu lusoga. Omukono nga gusekera ku nzizi. Kati kankubuulira, abaana balwanira ku ttaapu, abaana balwanira ku luzzi, abaana balwanira ku zibbowa. Beeyiikiriza buli omu abatayagala kulaga nti munnanga nsinga, ne balyoka beeriga eŋŋumi n'obawulira. Naffe twalwananga, naawe ndaba walwananga. Mbuulira, kiki ky'ojjukira mu ebyo ebiseera byo ng'okyali muwala bwe walwana ku luzzi oba ku ttaapu oba ku bbowa? Kyava ku ki? Baakukuba ebinnyo oba ggwe wakuba oli ebinnyo? Tewali muntu atayita mu kaseera kano eno, taliiyo. Mpozi ng'ggwe oli planned kid, wakulira mu bikomere ne Uganda, attaapu weeri ewaka, naye nga wakulira mu kyalo oba nga wakulira wano mu Kampala naye nga amazzi mugasena ku luzzi. Kano akaseera wakayitamu. Njagala nkutuuseko akatambi kano okerabireko, naye kisinza okunnyumira nti n'abantu abaddewo baganya okutaasa abaana bano. Vidiyo yiiyo nkusaba ogimpeeka like, etambule tuke ku buli muntu. Niwe ng'oli awo muzeeyi, balala n'olwala ng'oli awo. Kakati
nze siryerabira lumu ffenna ffe twali twaguvuula omuze ate kati kankubuulire okulwana kuli nnyo mu balenzi okusinga mu bawala. Abawala kye mbamanyiiko bayomba nnyo. Abawala baneeno bayomba nnyo, beerumaaluma nnyo, bayomba nnyo nga bw'okiwulira abaana ab'obuwala. Naye abalenzi fyeffe biggweerawo naawe. Oli agenda kutandika okitegeera beekubirawo wantu. Tewakyali ebyo abaana abalenzi tebaagala kumanya. Ate n'ekirala ensonga etera abaana ab'obulenzi okulwanalwana ennyo okubawaga. Bo ne bwe baba tebeerinaako buzibu kasita oli bamuwaga sala layini. Bw'asala layini nga bamukubirawo nga bamukubirawo ebinnyo. Okitegeera? Ffe ebyaffe eby'abaana abalenzi byaggwerangaawo. N'olaba akaana ng'okeewulira, n'olaba ng'akaana oba okitegeera. Kati ate nga waliwo bano abaagiwadde omuliro, ensonga ye eri ku baana balenzi. Ffe twabeeranga n'abakulu abaatuwaganga nga bagamba tomusobola oyo naawe, muli ku luzzi. Omukolo ne guseka, ebikonde ne biseka, ne mwekuba. Kati ate bo abaana ab'obuwala bo bintu bingi nnyo ebibalwanya. Ekisooka okugyewulira. Omuwala ayinza okulaba muwala munne n'alaba nga low class. Kati ono bano ababiri kuliko alaba nga munne wa wansi level. Okitegeera? Olaba abaana b'obuwala bwe baba nga bayomba nga bali mu kuyomba. Ke babe bano batunuulire bali mu kyalo naye atuna munne n'amuzimula ati ayiwe. Okitegeera? Baba bagezaako okuba nga beepinga. Buli omu alina akkakkanya munne. Ate abaana obuwala buli omu tayagala kulaga munne nti ono gundi alina kyali wa. Buli omu abayagala nalaga munne nti gundi talina kyali. Oba okitegeera? Gundi talina kyali. Kati bibaana abaana ab'obuwala. Kati ate ne kijjamu n'akamanyiiro nti oli ayiikiriza munne ate tayagala amulage nti ono wa kitalo nga bw'alowooza. Ne bamaliriza nga beekubye nga beekutte amataayi. Noma kye kitegeeza ne bannange nze n'ensena amazzi gange ne nkwata ebidomola byange ne mbiteeka wali n'obiyiwa bwe batutaasa ebinnya sikuluma okutu. Omanyi kye kitegeeza okusena amazzi go oli najja n'agayiwa g'otuta obudde ng'osena ebidomola bino byonna n'abikwata n'abisena n'atakoma okwo n'atandika okubikasuka eri mu nsiko. Eryo ejjoogo boyi wange tuba tugenda kuba twette. Tuba tugenda kwetta bwessi. Nze nkubuulira mulimu akamanyiiro omuntu k'atagenda kukkiriza mu bulamu bwe nga mu butuufu omuntu aba asaana n'agunjulwa ebyaddala ng'asaana kugunjula na kukuba ebyaddala. Okitegeera ekintu ekyo? So bano abaana ab'obuwala bo entabwe yabadde eva kuba nti omu yasenye ebidomola bye n'abipanga wali, ono ng'alemesezza ono okusena. Ono mu busungu obungi obw'ekitalo yakkakanya ku bidomola by'onono byasenye n'abiyiwa. Obeera eyo omuzadde waka watumye abaana ku luzzi olinda mwana kudda, kumbe omwana eno ali eno ali mu kukubagana. Ali eno bali mu kulwana na mwana munne. Naye bino byonna ffenna twabiyitamu, sikiwa nti waliwo omuntu atabiyitamu, taliiyo. Nkugambye oba nga tewayita mu mbeera bw'eti mpozi nga gwe wali planned kid amazzi nga mwagasenanga ku ttaapu naye omanyi nti tewasena amazzi ku ttaapu nga wakulira mu mbeera ya kinaku kyavu ng'amazzi mwagasenanga ku nzizi walwanako era walwaniranga ku luzzi oba ku ttaapu oba ku bbowa. Bbowa ziri nnyo mu byalo eno e Kampala bbowa tezirabika. Kampala bbowa tezirabika ziri nnyo mu byalo kubanga amazzi basemba masime ate ttaapu nnyingi nnyo n'enzizi nnyingi nnyo wano mu Kampala okusinga bbowa. Kale Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribe nga sako n'okuba nti ate mugoberera. Atoyungako edda weebale nnyo weebale ddala omulimu gw'okola gw'amannyo nnyini ddala gwe yasubscribinga edda weebale nnyo weebalire ddala. Eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu walala wonna ng'olina kugasanga wano. Ky'olina okukola ekintu kimu kusubscribinga bw'omalirizako na mukadde ako kate kajje mu personalize okateke mu all nti lwe nteekayo vidiyo gw'osooka okugiraba obe nga tosuba buli ggulire lye nkuteerayo. Mbaagala nnyo
mubeere bulungi. Bless.